olugendo luyiringisizenga ku Mukama, mwesigenga oyo naye anaabituukirizanga. Ku lw'erinnya lyo omusabenga okuluŋŋamya akujje mu kyambika ekyo kye bakutegedde mu nkiso, kubanga oli bbugwewe, kubanga ye bbugwewo ebiseera byonna. Bwe mubeera mu nze nange mu mmwe, musabenga kye mwagala kyonna munaakiweebwanga. Ebigambo ebyo byali byayogerwanga nnyo jjajjange omukazi omugenzi Suzaana Sserunkuuma, ate ne bimbuulirwa nnyo kitange Ssaalonkamya Stephen Kiwanuka. Mwasuze mutya bassebo ne bannyabo? Twebaza Katonda abukeesezza amakya g'olwaleero, ne tumwebaza lw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo, era ne tumwebaza olw'ekirabo eky'obulamu n'omukka, kubanga we twogerera tetulina nnyo kye twasasudde, naye ate bannaffe bangi mu kiseera kino bo bassizza ogw'enkomerero. Twagala okusaasira ennyo mmwe abayita mu kiseera ekizibu era abasoomoozebwa. Tubakwasa Mukama Katonda eyaliwo mu ntandikwa, eyatonda n'entandikwa, kubanga entandikwa yagenda okubaawo nga yagiteeseteese, era oyo enkomero ya byonna. Tutegeka naye ategeka. Kiba kirungi enteekateeka zo ne zitaba mbi era ne zitaba na bigendererwa bikyafu eri balala, kubanga newankubadde nga otudde mu nkiiko okuteekateeka obubi obwo, ye abeerawo okukiikirira abatasobola, abateesobola, abanafu, n'abo bambi abali mu butamanya. Kale eby'omubi abikuŋŋaanya ne biterekerwa ababe abalungi. Singa enteekateeka ziba mbi, mbaaniriza mu puroguramu Manya ky'oli manya omulimu gwo, enzingo ziweza 21, ezzooba lya muzigo, ddaaza lino erya Mukama waffe 2022. Mbaaniriza mu puroguramu Manya ky'oli manya omulimu gwo, nange Simooni Ssenkaayi basajja ssu. Eryo bangi tebalimanyi, n'ono Yowaana ali wano talimanyi. Ebiseera bikaluba, bwe biba tebirina kukalubira, yisa emikono mu maaso, weebaze Katonda eyatonda eggulu n'ensi, kubanga abasigadde bonna bayita mu kiseera ekizibu era ekikaluubiriza. Naye emabegako mu programs nnyingi tuzze tugamba nti ensigo okumera emala kuvunda, ate tevundira nnyo kungulu, ebikkibwa mu ttaka, ebaako obutaka we yeekwata mu kazikiza. Era twabagamba nti ekitangaala kizaalibwa kizikiza. Tosobola kumanya kitangaala okuggyako ng'omanya ekizikiza. Ebiseera ebyangu era ebirungi bikolebwa ebiseera ebizibu, okuggyako ng'oyiseeko mu biseera ebizibu ddala ebikalubira nno ddala. Tosobola kukolerera biseera birungi, ng'era bw'otosobola kutegeera ssanyu okuggyako ng'omanya amaziga. Tosobola kutegeera bulamu okuggyako ng'omanya obulumi n'okufa. Kale ebiseera bino ebizibu bye byasobozesa n'abaasooka okukola ebinene n'okuzimba ensi eyeeyagaza abaddawo abatagitegeera oba oliawo
ne yaleetera abangi okuyaayaana mu myoyo gyabwe n'emitima gyabwe. Ekkubo lye limu eryasobozesa emabega mu biseera ebyakayita, era lyekkubo lye limu eriteekwa okukusobozesa ne mu biseera ebiddako. Embuyaga bw'eba etandise okukunta n'enkuba ng'efudde embera muli, ng'ekizikiza zigizigi kikutte, ekitutaasa era ekitusobozesa kwe kukwata omusubba ogwo ogw'okukkiriza ogwakira mu ffe era ogulambika ebigere byaffe n'okubimulisa, ne tusigala nga tutambula nga tukola bye tulina okukola. Ogwo bwe guzikira ne bwe biba bifaanana bitya, naawe ebigere byo bikoma kubanga oba tokyasobola kutambula. Naye essuubi eddamu si essuubi effu. Essuubi effu ye muntu okulowooza nti ebintu bineetereeza ne byeteekawo oba ne byefuula nga bwe bwabyagala bibeere. Eryo liba ssuubi ffu. Naye essuubi eddamu kwe kubanga waliwo ky'okyakola na kaakano mu kiseera ekizibu, ng'okkiriza nti mu lw'enkya wanaabeerayo ekyenjawulo. Bwe bikwata tutambulira ku bintu bisatu. Edda kitaffe yatugambanga nti entamu etuula ku masiga asatu: omukisa, obuntubulamu n'okukola ennyo. Entamu y'obuwanguzi etuula ku masiga asatu. Edda bwe twalinga tukula nga tuli bato, taata bw'atyo bwe yayogeranga nti etuula ku masiga asatu: omukisa, obuntubulamu n'okukola ennyo. Omukisa buli muzaale azaalibwa nagwo. Teri muntu ajja mu nsi muno nga tagulina omukisa, kubanga okyalina omukka oguyita mu nnyindo zo ke kabonero akooleka omukisa ogwo, oba akalabika akannyonnyola omukisa ogwo ogutalabika so nga guli mu ggwe. Obuntubulamu okyeyigiriza wekka, okuwa abalala ekitiibwa, okukkiriza abalala okutambulira mu kuyitibwa kwabwe awatali kutaataaganyizibwa bikolwa byo, okwagaliza abalala, okuyamba abalala, n'okukkiriza okuwaayo eri abalala bafunemu mu ekyo naawe kye waali agadde okuganyulwamu, n'okuyiga okweresa n'okukkiriza nti newankubadde neetaaga naye ne bannange bano beetaaga. Okukola ennyo, tewaliwo kkubo lya kumpi kye tuyita shortcut likutuusa ku ky'oyagala okuggyako ng'okikoleredde n'oteekamu ebiseera byonna osobole okukiggusa. Guno gwe mulembe gwokka ogulowoozesezza omuvubuka n'omuto nti asobola okutuuka gy'ayagala ng'akubye bukubi ddiiro. Amazima nammwe bwe muzze mukula nga mwetegereza, ebintu tebibeerawo lwakuba ofunye omukisa ogubikola mu kiseera ekyo, oba obitomedde oba bikutomedde, wabula ebintu bibeerawo mu bugenderevu kubanga ofunye okumanya n'okutegeera okubibeezaawo. Kale newankubadde ng'omulembe gwaffe gusobola okukuwa omukisa n'otomera obuwanguzi oba ne bukutomera ng'okoze ebyo ebitonotono by'osobodde okukola, wabula oteekwa okuba n'okumanya n'okutegeera okusobola okusitula amaanyi oba obuzito bw'omukisa ogwo oguba gukutomedde oba gw'oba otomedde. Naye mu kiseera kino tutambulire ku bintu bibiri. Ekisooka, okukkiriza, nga tukkiririza mu kukkiriza kwaffe eri ekyo kye twasalawo okukola, nga tulayira nti kabuzibe kabukye
keetonye kagwake. Tujja kusigala tukola ekyo buli lunaku nga tunoonya enkola empya gye tukirongosaamu tusobole okukikola kigase abo be kigasizza oluvannyuma naffe kitugase. Kubanga ne bwe bakubuulira kino na kiri, ne bwe wanaabeerawo ebifaanana bitya, era amazima era okedde oddeyo gye byagaanidde, dimansi ennamba gye bigaanidde, ozzeeyo obikole. Ekikuzzeeyo si lwakuba nti leero okedde n'oddamu n'ozaalibwa buto. Nedda, okyalina okukkiriza nti leero bijja kukola. Ate era asigadde ewaka eyeesaasidde neyeekubagiza nga mu kiseera kino talina kyakola, era mazima talina kyajja kutuukako. Naye ggwe asituse n'oddayo wadde bikalubye, naye ng'okkiririza mu ekyo ky'okola, n'onoonya bunoonya kumanya na kutegeera ngeri ki gy'osobola okukikyusaamu, ng'okubaganya ebirowoozo n'abalala obanga onoonya amagezi okuva mu balala, anti muliro bwe gubula ewuwo osobola okugusaka ku miriraano. Bwe twogera ku kukkiriza, omuntu ayinza okulowooza kintu kya bulijjo. Nedda, dimansi eno yonna tofunye ssente, naye tekigenda kukugaana kuggulawo leero, tekigenda kukugaana kuddayo. Faruku, tekigenda kukugaana kuddayo. Toddayo lwakuba nti osuubira byamagero. Nedda, waliwo kyokola, kyokkiriza nti waliwo ekintu ekijja okukyukamu, kwe kukkiriza. Ekyokubiri kwe kukusaba otegeere nti ebintu tebigaana kukola kubanga tebikola. Olumu bigaana okukola kubanga ffe ababirina mu kiseera ekyo tetumanyi bwe bikola. Bwe bakuwa emmotoka oba pikipiki nga tomanyi bwe bagivuga n'ogiyingiza mu nnyumba yo, kyangu okulowoozesa omuntu nti ppiki eyo erina ekikyamu, tekola, tetambula. Naye abantu bakizuula nti bulijjo ekola, ng'agimanyi okugivuga n'okugitambuza agituddeko. Kitegeeza nti newankubadde omanyi okukola ekyo ky'okola era okikoledde emyaka 5-10 egiyise ssebo Faruku, naye noonyaayo ekyenjawulo ng'onoonya amagezi oba okumanya n'okutegeera butya gw'osobola okukyusaamu. Tolowooza nti otuuse, teri ali ku ntikko ya lusozi nga yafuna okumanya kwonna n'okutegeera n'amagezi, taliiyo. Anti buli lunaku omwoyo akufuuyirira kirala ekipya awatali kukola nnyoko, wabula ng'osigadde okola ekyo ky'olina okukola mu kifo mw'oteekwa okukikolera, mu biseera mw'oteekwa okukikolera. Ye n'akuwa ebirowoozo eby'enjawulo, ayinza okubiyisa mu bantu abalala, mu buwabuzi bw'abalala, ayinza okubiyisa mu maloboozi ag'enjawulo, ayinza okubiyisa mu birowoozo byo, naye n'okusingira ddala mu bantu abo bojja oyogera nabo ng'obeebuuzaako ku nsonga ez'enjawulo butya bw'osobola okwongerayo omulimu gwo. Tugambye ekisooka okukkiririza mu kukkiriza kwo. Have faith in your faith. Bwe tubeera n'okukkiriza mu kukkiriza kwaffe, nga tukkiririza mu kukkiriza kwaffe, kitegeeza tubuusabuusa. Okubuusabuusa kwaffe buli lwe kujja mu bwongo bwaffe ne tuwakanya okubuusabuusa kwaffe, kubanga okukkiriza okuli mu ffe kw'amaanyi okusinga ebyo bye tulaba, ebitusoomooza n'ebitwolekedde. Ne tugamba okunoonya, okumanya, okutegeera n'amagezi mu buteeketeeke bwabyo, omanye era omanyi omulimu gwo gw'ozza okola bulijjo, ogumanyi. Otandise n'okufuna okutegeera mu gwo n'omanya nti bwe nkola bwe nti n'enkyusamu bwe nti nsobola okutuuka ku kino era nsobodde okutuuka ku bino. Naye buli lunaku weetaaga amagezi. Tosobola kufuna magezi ng'osoma masome, teriiyo magezi gasomwa. Ekisomwa kyokka kumanya na kutegeera, knowledge ne understanding, bye bisomwa bye tufuna mu bitabo ne mu bantu abalala. Amagezi gakubikkulirwa bubikkulizi oluvannyuma lw'okusemberera omwoyo
okwekwasa Mukama Katonda ng'era bwe byawandiikibwa nti mu kumutya si kwe kubeerawo ng'ojjugumira nti omutya, wabula okubeera nga omuwa ekitiibwa kye n'omanya nti y'ensibuko yaabyo era n'omusemberera n'asobola okukubikkulira mu ebyo bye weebikkulidde. Kyangu okubikkula ekitabo n'okisoma, naye si kiyinza okukaluubiriza okubikkulirwa amagezi agakwekeddwa mu kitabo ekyo, okuggyako ng'osemberedde omwoyo yensi eterabika so nga kaakano yeetufuga. Anti byeyagala ebikolebwa eri byeyagala bikolebwe wano muffe abalamu. Kale kikulu nnyo okunoonya amagezi. Ekisembayo kukola nnyo. Abaabumba ensi eno okufaanana nga bwefaanana baali bakozi. Tewaali makubo, tewaali ngoye, tewaali masomero, tewaali kumanya na kutegeera kuno okw'omulembe guno, tewaali byuma bino. Naye bwe yayogeranga ekigambo kyabunanga ensi ye, awatali masimu, awatali laadiyo, awatali terefayina. Amagezi ago ge gamu agaabasobozesa okuzimba ensi ne bagiteekamu zimwasanjala, ne bagenda nga bagaziwa, ne bazimba ensi ey'abantu abateeketeeke abalina obuntu bulamu, abagezi abamanyi gye bava, abamanyi we bali, era abalengera gye balaga nga bakola buli lunaku okutuukayo. Ge magezi ge gamu agateekwa okutusobozesa okutuuka ku kye twagala n'okuwangula. Eerabira gy'ava tasobola kutuuka gy'alaga, atategedde waali ne waddako tasobola kumanyaawo. Okukola ennyo, newankubadde Katonda atuwa omukisa, tuteekwa okugukolerera okusobola okugulabako era tuguteeke mu nkola. Yakuwa ekirowoozo, ebiseera ebisinga ekirowoozo kyakuwadde kiba kinene okusinga n'obusobozi bwo. Era omuyambuuza nti omanya ddi nti kino ekirowoozo mu butuufu kiva eri Katonda wo. Okumanya nti ekirowoozo kiva eri Katonda wo, bwe weetunuulira toba na busobozi mu nsi eyaffe eno ey'emibiri, bukiteeka mu nkola. Naye kasita akisuula mu bwongo bwo n'okiraba munda muggwe ku terefayina y'olutimbe lw'obwongo bwo muli n'okiraba, oteekwa okukimanya nti ekyo kikyo. Tosobola kulaba kitali kikyo. Amazima teweerabangako ng'okulembera ensi eno, tekiribaamu. Ne bw'okola otya nga tokirabangako, ekyo tekiri mu kuyitibwako. Ebyo byokka ebizze mu bwongo bwo byolabanga bw'ozibiriza bwo. Ne mu kusaba ndowooza abantu bagezi bagamba muzibirize tusabe, kubanga tosobola kuyungagana na nsi ya mwoyo ng'otunula. Bw'oziba amaaso ag'ensi ge mataala g'ensi gano, amadirisa ag'omwoyo gaggula n'otandika okulaba ensi muggwe, naye ekyo kyolaba muggwe kye kikyo. Kikyo kyatondebwa nga kikyo, kiriko n'erinnya lyo, naye enjawulo eriwo. Okuva wano w'oli okutuuka we kiri, oteekwa kukola n'emikono gyo n'amagulu go ng'onoonya empagi ey'okubiri, amagezi, okumanya n'okutegeera. Ogenda kukola, ne bw'onoolinda ddiiru, ne bw'onookola otyo oteekwa kukola. Waliwo ky'olina okukola osobole okutuuka ku ekyo ky'oyagala. Awatali kukola na mikono gyo na magulu go na mubiri gwo ng'okola ekyo kye walaba muggwe ng'okiteeka ku lupapula, newankubadde abakwetoolodde basobola okukugamba tekisoboka. Bantu bangi batugamba tebisoboka, naye maama ababikoze bo baabuuka bubuusi ne basuulibwa ku nsi, oba nabo baazaalibwa bakazi nga bannyaffe bwe batuzadde. Omulala bw'aba akikoze naawe osobola, naye singa ozuula nti lino ly'ekkubo eryange mwe nteekwa okusobolera, n'okola kyonna ky'oteekwa okukola,
ate ensi yaffe yankizomuuko anti buli kyoyagala okumanya n'okutegeera weekiri, ate buli kyoyagala okukola kyakolwa dda emyaka 10,200 emabega byakolwa. Enjawulo kyukyusamu bukyusa. Eno laadiyo yaliwo emyaka 10,200 emabega mu mirembe gya mukama waffe. Terefayina yaliwo, wabula ab'ebiro ebyo tebaafuna kubikkulirwa kumanya bikola terefayina na laadiyo eno. N'ennyonyi yaliwo, anti tewali kikola nnyonyi kitava mu ttaka. Tewali kikola laadiyo eno kitava mu ttaka. Ebintu byonna kye tuyita raw materials ezikozesebwa okufulumya ebintu bino byonna bye tukozesa biva mu ttaka. Okitegedde? Ekitegeeza nti byaliwo, naye abaaliwo tebaafuna kubikkulirwa kubimanya. Emirembe buli mulembe gufuna okubikkulirwa. Kyannaku nti ate ffe tetukyabikkulirwa newankubadde tulowooza nti tusomye nnyo, tutegeera nnyo. Bali abaasooka baabikkulirwa ne bavumbula olugoye okuva mu mutuba, ne bavumbula amafumu, ne bavumbula ebintu bingi, engero, magezi, ne bavumbula ebintu bingi. Tetukyavumbula kubanga tetukyalina kubikkulirwa. Lwaki? Twaseeseetuka. Mu kiseera kino nyweza amasiga 3. Okkiririze mu kukkiriza kwo, onoonye okumanya okutegeera n'amagezi, okole nnyo nga tokola kusinga balala, tokola kukulaba, wabula okola ku lw'obulungi bw'omwoyo gwo. Njagala okubeebaza okutuwuliriza. Njagala okubaagaliza eggandaalo lya Dimansi eno eddungi. Njagala okubaagaliza okuteeka mu nkola, ate n'okubasaba mugende ku YouTube, teekamu Simon Ssenkaayi Foundation, subscribe, obeere ng'ofuna amaloboozi gano ogaddemu, bwe kiba kisobose ogateereko abaana abakula. Ebintu bino singa basobola okubitegeera nga bakyali bato, tebajja kukaluubirizibwa nnyo nga ggwe bw'okaluubiriziddwa. Newankubadde nti baliba n'okusoomooza kw'emirembe gyabwe n'ebiseera byabwe, naye baliba n'amagezi okumanya n'okutegeera butya bwe basobola okubiyitamu, ate n'okukkiriza n'okutegeera nti byali bibaddewo, abaasooka baabiyitamu, nabo basobola okubiyitamu.